No, munyamata. Sabuli ero. Katonda yakola era just kimanyimu. Lawdi stingo okoze era. Katonda yamukolako era obeera otya. Wamama bale kujja. Kale tulaba nagenda wala. Banyama nasaba we are the talkers. Amnyana entertainer and his Sekajja. Omuntu yenna yakuba microphone eno wansi bandibadde bakusala omusaala kuba kati yenna tutawaanya. Yakuba microphone wansi mukino ate si eno yono. Kale n'olw'ensonga nga tulina tukyali bweru. Butere nawuliddeko covid. Mbwadda. Lockdown. Otyo. Omanyi sigenda obeerawo. Batugambye. Kati nze njesuuba agambaga. Batugambye lockdown eneetera. Weetegeke buli omu weetegeke duka. Nze mumanyi lwaki njagala covid akomewo. Lwaki? Abasigadde mwenna muyinza batemwagalamu mumanyi mwina ebizibu. Naye ng'olina ensonga yo. Nina ensonga zange zitaka wansi wa 3 oba 2. Ekigenda okwaniriza covid. Wabula waliwo emu gye nsinga okwagala. Lwaki njagala covid akomewo? Nsonga ki? Batuwe lockdown. Bwebikomawo ebyo bibiri. Mbatushuwa sigenda sasula school fees. Njawuli. Ate balizuuminga nga mubuusa ekibiina nga banakola luli. Ekino okubuusa abaana kati omwana ali mu P7 covid eno weeviira bajjaba mu diki. Senior 4. Kati njagala te covid aliweewo nnyo. Bakati owanga ali mu senior 3. Agenda okuvaawo ng'engwe basitula bwensolooza. Mwenza nawuli. Kakati atwala omukisa guno. Yindako nange njogere. Twala omukisa guno. Tulangira abasirikale eno mukyali. We muli wano. Twetegekedde. Tumanyi kyetukakola. Luli twali tumanyi kyakukola. Kyakukola nga tetumanyi. Ekizibu ekituwako kiyifuyifu. This time around olindeko. Njagala kuyisaawo mukisa guno okulanko fulanga. Luli covid yatusanga Namibia. Yagenda okwogerako byabasitugenda okwogera Namibia. Twali munaye Namibia. Covid yajja. Nze nkola okunkuba emigo buli. Twali Namibia. Atukwatire. Covid yajja. Jjukira covid bwagera bateka mu lockdown. Tebakuba pati. Batugaana okujja mu bbaala. Teri kuyingira mabaala. Namibia twali mu mabaala. Naye ng'era batugaanye. Era abasirikale baali Uganda Police ye Namibia. Bate mutufuna bulungi. Eno Uganda Police ye Namibia. Musobola okutegeera ensonga munnange. Tuba tuli omu mu mukwate abasirikale nga bujja. Namibia. Twali Namibia bafula. Abantu nebatandika okunoonya ensonda naye nammwe okumanya mulimba kati abakyala abalungi abeera mulimu abakazi abasiru mu covid yajja kati abasirikale ne bajja gwenewekwekengabigaweyentebe ate bw'olingiza ettama eryeruwirira n'omukazi omweru babagenda kulaba mangu n'omukazi omunene nnyo waatya atuma empewo abasirikale bajjanga buli omu nasirika ati wotya nnyo ng'ogwisaawo era obera amusirikale kabinesa yayogedde nga babakwata kati munange twali Namibia nekweka emabega wa genereta nali noono omukulu twekweka yaba babiri tusitamye nekati kitwalenze nze musirikale kati nze ndiyo naawe kati gwe musirikale ate sobole kufuna tusirika tubategeeze nti bayina zitooki ku luno tuli lulwadde sabo wallahi omusirikale yandaba naye namulaga mutandali tooki zasirikale ziba namulaga saakyuka sabo wasaba yasooka kunkoonako boyi sabo wanji zabala okumanya abasirikale bayayemuko njogera nnyo okumanya njo mubagamba mukati nzija okumanya abasirikale bayayemuko twali Namibia akofulaga twali Namibia kakati bw'aba tusanze yatusanga nga twekoze zabala kale sebulejeba mule bulunze tuli olowooza mwekwasa leta sente leta
ayogera Luganda kati omusirikale we nabbi akugamba tuyogera Oluganda Wena bibi yagamba yogera Oluganda. Yagala Luganda. Meka. Mutwale. Sesirane zewanyoka. Zenina. Metwala ebeli buli omu basobola kuyita bali basigade. Mutwala mutwala. Kati kabelawo kaserikali. Tekafeesa tekafeesa. Kama oli munaleeterawo kaaba. Tokaaba naawe batulese. Kati wano abasirikale be bankamira. Olumala omuweena. Ab'Namibia. Olumala omuweena ng'ayita omulala. Opiyo! Business. No Pio na. Kati Opiyo najje. No Pio najja. Oli atutekyera. Namibia. Kati Opiyo yate abamulala Sharp. Opiyo bwe yajja yasikama bulungi nnyo wetulesaba muzemba Kanise bonaiki. Akatize musole Oli tumale tumulabye. Mulabye oleetenze ensulawo oli. Kati tukole tutya. Mulina mekawo. Mutwalo. Mutwalo. Leeta se. Ebiri genda. Kati musigala. Totubuuka. Tekoogera. Abelenga kasolo. Siye. Opiyo watu okero. Ebatwala. Munaye buli omwana era mune ssente kino ekijja kiralamu. Era kati zo omuntu waba alinayo tiripu ng'olina gy'otwala tokazi ng'olina gy'otwala tutwala otuwesera tuzitereke kuba simenti ddako. Munaye nga tugenda tufuna tiripu. Luli twafaana ono omukulu ono ayogerera muvi ono. Tugenda ne Junior. Owa firimu atutwalako eggulu. Tumanyi tugenda kuba pate kuba omukulu yali agenze kukola show. Tutuula bulungi mu kibanda atandika firimu abalugu alabye kalakasa. No, it is not possible. We don't understand Luganda. We want our language. Omanyi buli kyalo kubeerako kujja wako nga wakabi. Junior n'agamba kati njogerere firimu nga tebagala Luzungu tebagala Luganda. Ne mugamba amagezi gagala. Yogera Oluganda ofuna Oluganda. N'amanya Oluganda amanya Oluganda amuvuunulira kati Junior nga bebeera firimu mu Luzungu n'agizza mu Luganda newabaawo mu Luganda akwata ebigambo bya Junior eby'Oluganda ng'abizza mu lwewa. Mu bufunze bavije babiri ku baali babiri ku muvi ejja gwe Junior sinene etandika olina omuvuunuzi naawe nga Junior vide Junior aniza kambere gwe Junior. Check 1 2 1 2 1 2 1 2 Idaruke. Twayakadde ekyatulesha olujja n'alayira omwaka alayira olaba olujja olina okulya ekyennyanja kya mitwalo 8 n'omugamba kale ekyobunana tukireke mukwano nguliraayo biya n'alyoka agambirawo biya wawana alwamu nywa amazzi gegatambula bwanno sabula kamera kwata bulungi yagala gatambule okaweereze buli omu basobanura nnyo sebazangako gavumenti eno nemuzikirize ku luno njebaze aba gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala kuddamu tukole endagamuntu temuyiyangako ngaye mwayiyiza bakazi baffe babadde okubeera mu bulamu bw'obulimba ng'omukazi muzungu mu Amerika naye nga ndagamuntu eriko mu lugwala. So gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala abaana ab'obuwala babadde balongo ng'omukyala ogwo yeekuba ndagamuntu ng'akyali mu kyalo nga muddugavu yajja e Kampala n'agwa mu bizigo nga mumyufu muzibu kati ndagamuntu wagijjayo mutunulako ku ndagamuntu aliko mulala ne mu maaso ge mulaba mulala naye kakati bannange gavumenti sinza butajjebaza kwekyo kye yatuyambye mwebale nnyo mwebalire ddala n'ekyokubiri gavumenti mwebale nnyo mwebale ddala tudde mutwe wandiise abasajja naffe tusale ku myaka edda twali bifala nga tuwaya amazima nga tumanyi nti ndagamuntu gyebujja zigala tuswaza twagendanga wali n'oyimira
nkubuulira ngwani nze mukiibi olina emyaka ebiseera ebyo twalina emyaka 4 nogera bulungi nnyo nina emyaka 4 tata webalenyebulindera kukitegeero nakitegedde kyeŋŋamba twalageranga mazima kati omazenendaga muntu emyaka 2 kitegeeza olina emyaka 6 kati basewo ne banyawo mutukkirize tuddeyo abakola kuoba oli wena ng'okola munira tukusaba loudspeaker wenzija mu maaso go totunulya kiwalaata kyennina kkiriza emyaka gyenkugamba bwe kugamba nti nina 18 tobuuza teweekanga omusajja alina ekiwalaata abetyo 18 nina alusa serekita